Emirundi mingi abantu bazze balinyirira eddembe ly'ebisolo nga bayigga okusobola okubijjako ebitundu ebitali bimu nga bino bitundibwa ne bafunamu ensimbi. Kyokka ekyewuunyisa nti bano ebitundu by'ebisolo bino babitunda mu mawanga amalala wabula bakwatibwa ne baleetebwa mu kkooti emisango bagyegaana. Anet Tumuhaisibwe ng'ono muwaabi okuva mu Uganda Wildlife Authority agamba nti Uganda yemu ku mawanga agakyasinzeemu obuzibu buno. Betugenze nga tuleeta mu kkooti mu bo bennyini bazze bannyonnyola nti Uganda yabalabikiranga ensi ennyangu ey'okukukusaamu bino ebintu eby'ebisolo oba n'ebirime kubanga amateeka gaffe si makakali nnyo ng'Kenya ng'Tanzania. Mu mulimu guno gwe bakola ogw'okwozesa abo ababa bakwatiddwa ku misango, Tumuhaisibwa agamba nti bingi ebibasoomooza ng'okutiisibwatiisibwa. Tetulina kye tuyita laboratory mwe tusobola okuddukira okumanya nti eno njovu nga tukola DNA okufuna enkwaso zaayo nti ya Uganda, ya Kenya, yavaawa. Kati ekyo kitutawaanya nnyo. Oluusi bwe tukwata n'ennyama nga tugiteebereza okuva mu paaka oba kuba ya kisolo ekikuumibwa, si kyangu nnyo okumanya nti eno nyama ya nte oba ya mbogo. Mu kiseera kino okuyigga ebisolo kweyongedde olw'ebigendererwa ebitali bimu wabula waliwo amateeka amapya agaleetebwa eri abo bonna abeenyigira mu kikolwa kino. Lino etteeka eppya lize ku mutindo kumpi kwe gumu n'erya Kenya weewaawo ne Tanzania nga omuntu asobola okusibwa obulamu bwe bwonna bw'oba ng'osangibwa ng'okukusa bino ebisolo oba ebirime naddala ebyo ebinaatera okusaanyizibwawo mu nsi yonna. Kati emisango egikunuukiriza mu 100 gye gyakakolebwako wabula mu tteeka ekkadde omuntu yenna asingisibwa omusango guno asibibwa obulamu bwe bwonna. Flavian Nkuze, BBS Telefina, Gambuuze. Helen Nankwanga, BBS.